Endobeso. Endobeso. Tuyingidde omutabizi. Hello. Mukyala Nalunga. Wange Ssebo. Osiibye otya nnyabo? Bulungi Ssebo. Oli otya Ssebo? Bamusabye utabukoza kaddi matulina namanja ne kabogoza mutabizi wa Beta FM. Oh bannange kale mpuliranga ekirooto bannange. Bannange nga neeyanziza okunkubira bannange nze nina ennaku enzitamu. Nnaku ki maama? Nina bizinensi yange. Nina loogi zange. Kadima mujjamu buli kiraya nti bw'otasobola gwe bakasaba nga akusasudde ssente. Mpulira. Naye ninamu kiraya nti oli talina lwayo sanga tazze ku loogi ate ampa akasente akawerako. Ate kikimutawaana ki bw'aba akusasula akasente? Sandiganye naye waliwo ekyaleese envunza mu mberenge bannaye Kadima. Omuvubuka oyo asinga okusomba abawala ekya n'eggulo buli lunaku mu buli kkala. Bamuyita ani omuvubuka? Omuvubuka oyo bamuyita Trevor. Nali waka lumu omwana wange najja n'aŋŋamba Monica. Maama ngenda kukuleetera omuntu wange ajja akulabeko nze kale nja mwaniriza. Okay. Omwana ng'ajja aŋŋamba omuvubuka ng'amunnyumiza nga mubuuza omuvubuka yani ng'aŋŋamba nti ye Trevor. Mpulira. Nga mugamba ye Trevor. Naye ng'omwana mugamba. Eta mwana munno mulabe sina buzibu kasoosaze omundekera mu butongole mmutegeere. Olunaku nga lukya Kadima sijja kukisa tebaalwawo ng'amuleeta mba ntudde mu nnyumba nyaniriza abagenyi Kadima nga ye kasitoma oli gwe mmanyi abeera ku loogi zange munaku akyusa abakazi. Ono Trevor gwe ŋŋambye? Bannange nga ye Trevor akyusa abakazi enkya n'eggulo buli lunaku nze Kadima nagira okuzirika siina kyennabanyega nempulira nga pressure zinkuba nempulira nga ndi ku minzaani. Kadima nempulira nga nfa naye omuvubuka namala nenkwata esimu nemukubya nemugamba omwana wange ngaavudde waka. Awo tolina kyewanyega ku mungabaze? Nkubuulire Kadima siina kyennabanyega kyonna nze nasirika neefuula nga awatali kiriwo naye nga wendi pressure ejula kunjuzayuza bifi. Bwe yagenda n'okola otya? Bwe yagenda nenkwata esimu nemukubya nemugamba Trevor nyamba ove ku mwana wange Monica. Enamba ewagiina? Bannange enamba nagiina ku loogi yange tusigaze enamba z'abakiraya nti singa abaasudde ekintu tumukubira n'adda n'akitwala. Kakati ye yakuddamu atya? Yaŋŋamba sigenda muvaako nze mbawala bonna bonna benina oyo gwe nnaku ensibidde omutima era gwenjagala naye Kadima munyambe mwogereko n'omuvubuka agenda kunsitira omwana wange obulwadde nga bungi. Kadima munyambe. Mukyala Nalunga. Oba ye gw'ayagala nga yeeterezezza? Kadima. Wangi? Bubuyaayo omuvubuka oli bw'alina n'engeri gy'empuli alimbamu abawala ku masimu nga yabasoose ku loogi. Tasobola kuba mutuufu eri mwana wange agenda mmenya bumenye mutima nze kankubuulire. Kakati oyagala tumugambe? Agenda mmenya bumenya mutima nyamba mwogere naye anyamba nviire ku mwana. Omwana wange akyali muto nnyo. Okay, eno enamba Trevor gye batadde muno? Yeyo gye nataddemu naye mumuŋŋambire. Kati yali akomyewo ku loogi mweraba mutya? Bannange nze okuva lwe yamanya nti mugambye ave ku mwana wange taddanga na ku loogi yange. Taddanga sidanga namukumulabako taddanga. Simalina gy'abatwala kati ewange taddanga oba batwala ku loogi za wange simanyi. Kale katumukubireko Trevor, muwala ogambe yani? Omuwala ye Monica. Kale katumukubireko tuva ku Beta FM ekintabuli ky'omuziki. Ale Ssebo. Bintu bya Trevor nga biwanvu. Kimpeddeko katumukubire Trevor tulabe ye kikyagamba.
Hello. Trevor. Wange Ssebo. Uyita Trevor. Yendi Ssebo. Onani. Bamusabu ntabukoza kadi manamaja ne kabogozo oli ku Bukedde FM ekintabuli ky'omuziki mukyala Nalunga yatutumye omumanyi. Antino ki? Kakati mukyala Nalunga kyayagala kiri kimu. Trevor twagala tubeere mukwano bantu bakulu ate abantu abalina ekisa lwaki tova ku muwala we. Ogambe gwe mukulu wani Ssebo. Bampita kadima Ssebo oli ku beat. Badde nsaba. Nawo obeerenga omuntu omukulu. Waloguddeko mukwano. Tugugwanga mwencha ne guna ate tugugwa obadde okozesa loogi omukazi ogenda utovaayo buli kaseera kakati anti agambye nga badde akulaba sinti abadde takulabanga. Omuntu akyuka nze badde ndi mu byakiyaye naye nagudde mu mukwano andeke. Wange Muwala anjagala nange mwagala. Bwana Trevor. Nazaala asooka neesaasiremu. Ssebo akwesaasire. Aneesaasiremu. Kakati kyali kyo tugenda okukola kiri kimu. Omuwala anjagala nange mwagala. Okwagala kwo. Kati ayise mu mmwe nti mwe muyinza okustopinga. Tusobola. Tusobola. Kale mugezeeko. Kuba nze ndaba tekisoboka. Obwenza nti bwakusukka. Ssebo. Wange? Saagala ate wefuule muyayiyayi oyogere ebigambo by'otalinaako mutwe n'amagulu singa banaabikubuuza. Oyo mukazi gwe omumanyi nnyo. Tewagendanga kuloogize. Anti ekyokugendayo si nsonga naye akimanyi bulungi nti nali neekuuma. Oba obupiira nabutumanga ye kennyini era njulira. Yakuleeteranga obupiira? Ye yabundeeteranga gwe mumubuuze. Akunnyonnyole nti muwala ki gwe nagenda naye nga sambadde kubanga ye mujulizi wange. Buli lwe nagendangayo nalina omutuma. Ye mutuma ki? Namutumanga obupiira. Kakati tukwegayiridde. Esonyiwe Monica omuleke. Ekyo kyondaba kiyinza obutasoboka kubanga Monica mwagala ate naye anjagala. Ate nagudde mu mukwano siyinza kulimba. Kati gwe obeera wa? Era nze mbeerawo ku Lubeeyu nga nkirinze era we mba mulindidde. Era omukwano ffe gutusaza mu kabu bandituleseemu si gwa kusazibwamu. Okay. Obubaka bumuntuusize nti omukwano gwaffe aguleke. Lwaki tomuvaako? Owaayi omwana yakola naye kale maama si ye waakabyo nnyo naye maama yeeva omwana. Kati oteesa otya? Awo nze gaayi wange nze awo mba neemakudde eri kyenteesa. Nazaala nali ku tabu kuba omuvubuka oyo mpulira muyaye. Ali empulira n'ekirala mumalirivuko. Talina mpisa. Omumalirivu abulina. Kale era omukwano ffe gutusaza mu kabu bandituleseemu si gwa kusazibwamu. Okay. Obubaka bumuntuusize nti omukwano gwaffe aguleke. Lwaki tomuvaako? Owaayi omwana yakola naye kale maama si ye waakabyo nnyo naye maama yeeva omwana. Kati oteesa otya? Awo nze gaayi wange nze awo mba neemakudde eri kyenteesa. Nazaala nali ku tabu kuba omuvubuka oyo mpulira muyaye. Ali empulira n'ekirala mumalirivuko. Talina mpisa. Omumalirivu abulina. Kale